Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nkulamusako yona gy'osinzira okutulabira ali ku There is Still Hope. Tish TV n'emikutu gyaffe egy'enjawulo. Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otukuumye okuva eri obubi bwonna obw'omulabe Sitaani. Tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale olunaku olwaleero njagala tutunuulire Zabuli z'osobola okusoma oba mu Luganda kiri kitya, Psalms you can use against speech attack. Zabuli z'osobola okukozesa nga oli mu kulumbibwa okw'omwoyo oba ng'olumbiddwa. Spiritual attack sigamba kulumbibwa kuno okuli physically, okulumbibwa mu nsi ey'omwoyo. Zino Zabuli zijja kukukolera nnyo nga gw'owulira abalabe bakususseeko, owulira olemereddwa, owulira okooye, owulira tolina kiddako oli awo. Zino Zabuli zisome ozisabiremu, zigenda kukukolera gwe wenna awulira nga olumbiddwa, awulira nga omulabe alumbye obulamu bwo. When you are undergoing a spiritual attack, ng'olumbiddwa mu nsi ey'omwoyo, zino Zabuli gwe kigezeeko. Tosoma busomi zirekaawo, wabula zisome osabiremu ng'omwoyo wa Mukama wagenda okukuluŋŋamya. Esookera ddala Zabuli eya 27 giwa obudde, ate zonna tozisoma mulundi gumu. Kakikola timetable yo, buli lunaku osomeyo Zabuli gye ngenda okukuwa. Kati leero soma Zabuli eya 27 yonna. Kigenda kukolera, do it. Ojja kukomawo neebaze. Kati Zabuli eno eya 27 tuba tukaabirira Mukama okutuyamba wakati nga tuli mu kulumbibwa okw'omwoyo, era Mukama abeera ekiddukiro kyaffe. Wow, how powerful it is. Ab'oluzungu, Psalms 27 etuyamba to cry for help from the Lord in the midst of spiritual attack and God to be our refuge. Owulira oli wakati mu bulumbaganyi, tomanyi kiddako, weetaaga ekiddukiro. Ogezezaako abantu bonna bakomekereza embeera yo bagikuleseemu, batandika babeera naye ekituuka nakyo ne kibasukkako ne bakikulekamu. Kakati Zabuli ya 27 ejja kukola bulungi nnyo. Zabuli ya 35 eyo gisome enkya, nagambye buli lunaku tusomeyo ki emu. Kakati ejja tuyamba okusaba Mukama awolere eri abo abatukoze obubi. Mukama abasalira omusango. Okitegedde? Sifa abalina okuwolera. Avengers belongs to God. Gwe olina okusaba Mukama, babona abankoze obubi bakukwasizza. Ate tutandika kusaba Mukama bagwe ku accident bafe. Lwakuba tugambye mu Mukama awolere nedda. Basabire Mukama nsaba obasumulule, balokoke bategere amazima. Nkukwasiza Mukama gw'oba olwana n'abalabe bange. Okitegedde? Eyo Zabuli. You give God responsibility to avenge against those who have wronged you and God to judge your enemies. Okitegedde? Akati lekeraawo okubanga oyagala okusasula abakukoze obubi, oyagala olwanagane nabo, oyagala obasalira emisango, nedda. Ekyo kirekere Katonda. Gwe bamukwaza Katonda afe nno gw'omuzanyisa. We baba tebeenenyeza ne bakyuka, ne bava mu ebyo baakukoze, ne bajja ne bakwetondera n'okwetondera, gwe ojja kulaba Mukama ky'anaabasasula. Naye ate we bajja ne bagamba sonyiwa, sisobola. Ku kyonkoze sisobola kusonyiwa. Gw'omanyi bye wakakola Katonda. Do you know how much you have wronged God? Omuntu aba amenyese mu mutima, muweeyo chance. Kale Zabuli endala eya 5 ojja gisoma lwakumeka, enkya lwakusatu, ojja gisoma olwokuna. Zabuli
ey'ataano mu emu buli omu agyagala abantu bagirifaalingako nnyo. Kati Zabbuli ey'ataano mu emu ejja kukuyamba to confess and repent, kwenenya. Jjukira attacks ezimu ze tuyitamu tuba twonoonye ng'oyonoonye mu maaso ga Katonda. Kakati woba oyonoonye sitaani aba afuna opportunity ekukuba. Kakati eno Psalms ejja kuyamba nnyo ey'ataano mu emu. Ojja kwenenya eri Katonda ate oyatule ebibi byo. So Mukama akulongoose okuva mu bibi byonna ate ozzeewo enkolaganayo ne Katonda. Dawudi yagisoma. So oluusi enkolagana yaffe evaawo oba eyonooneka okuba nga twonoonye. Buli bwe twonoona obukuumi bwa Katonda butuvaako. Kati sitaani akusabula buli ssenta buli wayagala. So Zabbuli eyo njagala ogisome olunaku olwokuna ogisabiremu. Kambe Mukama nnongoosa onaawe enkoze obubi. Mwoyo Mutukuvu ajja kuba nga akujjukiza onaawe weetaagisa okuba nga okaabirira Katonda. Zabbuli ey'ataano mu ennya ojja gisoma olwokutaano. Kakati eyo tukaabirira Mukama atulokole oba atununule okuva eri abalabe baffe. Okitegedde? Era tuwonye obulumbaganyi bwonna obw'omulabe Sitaani. Mu Luzungu, deliverance from your enemies and God to rescue you from all the demonic attacks. So yeyo Zabbuli ey'ataano mu ennya ojja gisoma mu budde bwo kaabirire Mukama. Zabbuli ey'ataano mu omukaaga eyo nayo ndowooza ojja gisoma ku lw'omukaaga yonna ogisabiremu. Egamba etya? Tujja kukaabirira Mukama tudiliva oba tusumulula okuva mu kutya kw'omulabe Sitaani, tusobole okuba nga tuwangula n'okutya okutulimu abalabe baffe okutya kwe baleeta mu ffe, ate twesige Katonda kubanga ajja tuwa obukuumi. Okimanyi nti the greatest weapon of the enemy is fear? Wadde okimanyi nti ekyokulwanyisa ekisinga Sitaani kyakozesa bakiyita kutya. Buli okutya we kukwambala Sitaani oba omuwadde omwaganya ajja akukube. Abamu by the way Sitaani sometimes tasobola kukwatakinga direct, naye embeera ejja n'asooka akwambaza entiisa y'embeera eyo. Kati entiisa eyo buli weekwambala weeti oggula enzigi, Sitaani omuggulirawo enzigi n'okomekereza ng'ate omuwadde opportunity. So eyo Zabbuli tujasaba Mukama weewe, tujasaba Mukama tudiliva atusumulule okuva mu kutya kw'abalabe baffe oba kw'embeera gyetuteekamu, ate twesiga obukuumi bwe kubanga Mukama waffe asobola talemererwa. Zabbuli ey'ataano mu omwenda ojja gisoma ku Sande. Ejja kuyamba tujja kukabira Mukama atuwonye oba atulokole okuva mu bubi, deliver from the wicked, and God to judge the wicked and protect you from their attacks. Mukama akusumulule oba akuwonye ababi. Era Mukama asalire ababi omusango era akukuume okuva mu bulumbaganyi bwabwe. So simanyi oba olina ababi oba olina obulumbaganyi bw'oyitamu nga wali ababi abaagala okukola ekintu kyonna, Zabbuli ejja kuba nga ate kukola bulungi. Kale Zabbuli ey'ekyenda mu emu naye ejja tukolera obulungi, ojja gisoma ku Mmande ejja kuba nga ekuyamba. Tusabe Mukama eyetuyamba mu spiritual warfare. Mwe mwenna abayita mu kukola ki? Mu kulumbibwa. So oba ogenze mu nsi ey'omwoyo etuyamba okuba nga twesiga Katonda kubanga ajja tukuuma okuva eri obubi bwonna. So obanga oli mu nsi ey'omwoyo olina okuba nga ate weetaaga obukuumi bwa Katonda. Oba tobulina Sitaani aba ajja kukuba. So Zabbuli etuyamba nnyo to those to trust in the Lord okuba nga ajja kuba nga atuwa obukuumi okuva eri obulabe bw'omulabe Sitaani. Zabbuli ey'ekikumi mu emu ojja gisoma ku lwokubiri olujja, ojja kuba nga ogisoma. Ejja kuyamba
prayer for protection from the Lord, to watch over you by day and night and to keep you safe from all dangers. Nti tusaba Mukama atuwe obukuumi era Mukama eriiso lye libeere ku ffe ekiro n'emisana, atuwonye okuva eri obubi. Oba olina abalabe wooli toli seefu, abangi mukolera mu zi companies, mulimu abakwagaliza okufa. Buli woolinnye emmotoka agamba singa emukuba n'atatuuka. So Mukama abenga day by and night eriiso lye libenga liri ku ggwe era akuwonye obubi bwonna obwo omulabe Sitaani, saala zonna, wishes zonna ezitali za Bwakatonda omulabe zasindika okuyita mu bantu n'okuyita mu spiritual forces. Mukama asobole okuba nga ate azikuwonya. Zabbuli 139 eyo girowoozangako. Meditation on God is omnipresent. Tuba tufumiintiriza kubeerawo kwa Katonda. Omnipresent, Katonda ali buli wamu. Badde okimanyi? Si nsonga mbeera ki gy'oyitamu. Omanyi waliwo otuuka n'olowooza oba Katonda yakuvaako. Katonda taliiwo, mu mbeera gy'olimu tagiriimu, naye mu buli mbeera yonna Katonda abeera naawe. Olunaku Katonda lwaligamba I've stopped, that's the day you are going to die. So, n'obeera mu mbeera nga olaba otuuse ku last, njagala okimanyi nti Katonda ali naawe, is there with you. So oba otuuse mu mbeera eyo ng'olaba for sure you cannot see where you are going, weddemu essuubi, Zabbuli ejja kukolera bulungi. Tusaba God is njagala okimanyi nti God is always with you even in the midst of spiritual attacks. Nti ne tuba nga tuli mu mbeera y'okulumbibwa okw'omwoyo, ng'olabanga bonna abantu bakuvuddeko, abantu bonna bwe badde osuubira to stand with you bakulese, njagala okimanyi nti Katonda ali naawe. Ne Zabbuli eneesembayo ya 62 eyo tuba tufumiitiriza ku bukuumi bwa Katonda. Meditation on the security of God's presence. Bangi mulina abasirikale ewaka, ab'amagye, ab'emmundu, abapoliisi n'abalala, naye bamukomekereza ng'ate mufudde nga babakubye amasasi. Bangi be tulabye nga n'abakuumi bambi balugendeddemu ba tebasobodde, naye waliwo obukuumi obuva eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Gomanye ebikuyiganya okutta bingi. Saa zino oli mu takisi ompuliriza oba oli waka ova ku mulimu, naye ezo emmotoka z'oyiseemu okujja ate waliwo abazifiiriddemu, okitegeera. So obukuumi bwa Katonda njagala okimanyi nti abeerawo buli ssaawa naawe. Katonda kye kiddukiro kyo era ge maanyi go. Mukama tasobola kubanga ate akusuulawo, watasobola kubanga ate akulekerera. Oba oli mu mbeera ng'owulira olinga olekeddwawo, oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi, tolina w'osobola kuddukira, bantu bonna bakuleseewo, Zabbuli eno eya 62 girowoozeeko, ate Mukama ajja kuba akukola bulungi. Yesu muwe obulamu bwo, ye Zabbuli esookera ddala eyo. Wadde mu Bayibuli terimu, naye kyekyandikibwa ekiyinza okuba nga kisookera ddala nga tonnakola birala byonna. Awo ojja kuba nga ate ojja kisanga Katonda we yayagala ensi n'okuwaayo n'owaayo omwana w'omu yekka, lyamukkiriza asobole okuba nga tabula wabula nga afuna obulamu obutakola ki, obutaggwaawo. Yokaana 3:16. Naawe muwe obulamu obubwo abufuule okuba nga tebuggwaawo. Saa zino obulamu bw'olina buggwaawo. Sitofiira wano nga tolokose, that's the end of you. Naye buli n'ofa ng'omaze omuwa obulamu bwo tebuggwaawo, ojja busisinkana time to come. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero, kiva nkuwa obulamu bwange obeera omulokozera Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale sigera kubanga nsukkako wano, mwenna gye musinzidde okuba nga mutulabira, mwebale nnyo, mwebale ddala. Zabbuli ezo ziwe obudde, buli lunaku kwatayo emwemu, ate Mukama ajja kukola bulungi. Kanetololemuko katono nnyo, bwenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.